by'emikutu gy'amawulire wano mu ggwanga wansi w'ekibiina ekibataba ki National Association of Broadcasters NAB babadde n'olukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka ku wooteeri ya 4 Points mu Kampala era nga muno mwe bayise okulonda obukulembeze bw'ekibiina obujja. His Kingdom Broadcasting Services. Kamisona mu Ministry y'amawulire n'okulungamya eggwanga Moses Watasa akiikiridde minisita bali omunsi asinzidde wano n'alaga nga bwe bagenda okukolagana n'ekitongole ekirungamya eby'empuliziganya ki UCC saako akakiiko akatwala eby'amawulire mu ggwanga aka Media Council okulungamya amawulire aganaafulumizibwa mu kiseera ekyokulonda. Sobola twagala kuleeta order mu nkozesa y'emikutu gy'amawulire. Mwogedde kituufu nti waliwo emikutu egimu egitalina license. Gye tulaga actually nze nsuubira by mid next year. Lwakuba tulina neteeka epya lye tukolako erifuga ebyamawulire. Kati oli wobanga ogenda kutambuza amawulire olina okubeera ne license nga UCC kutunulira. Ono ng'ali wamu ne Medikagwa okuva mu UCC basabye bannannyini mikutu gy'amawulire okufuba okulaba ng'obubaka obuyisibwa ku mikutu gyabwe bozimba eggwanga lyabwe naddala mu kiseera eky'ebyokulonda. To navigate the political season, I urge you, broadcasters, to use your platforms in ways that build rather than divide. Akulira olukiiko lw'abayima mu kibiina ekya NAB Ken Kalisa alaze okusomoozebwa kwe basiŋŋaana nga bannannyini mikutu gy'amawulire naddala ku ky'okutaataaganya kw'amayengo. 1. You disband UBC or Signet or fund it. As simple as that. Because you can't be a sole signal distributor and you cannot distribute a signal. You are running equipment which has reached end of life. One power line dies, the second one dies, the third one dies, and then the thing is down. That you are a sole signal distributor with the license. You either close it, so that we know we don't have a signal distributor. We sell a cable, we kunganya money and we put up one, or you fund it. Oni lasebe gavumenti okulaba ng'ebima by'emikutu gy'amawulire egimanyiddwa bijjibwako emisolo bwe bibeera biyingizibwa wano mu ggwanga. Whenever they have an event, munatuwayo ka live, munatuyamba. Media is for free, other things are for pay. You pay for food, you pay per diem, you pay tents people, you pay people who have supplied you water, you don't pay for media. Why? Ani abaloga. Why can't they give us some tax holiday, like for 5 years? We bring in these cameras, we bring in production equipment without paying taxes. Eno equipment tujetaaga kugamba eri part and parcel okula Uganda nice awatali transmission waliwo ne studio equipment waliwo ne cameras nga zino ze mukozesa ebintu bino tubyetaaga naye bigula sente nyingi ate tetubikolera wano n'olwekyo enjeremu gye tusobola okukendeza ku miwendo kwe kujjako emisolo egimu. Innocent Nahabwengo n'asigaddeko ku bwa ssentebe bwa NAB ekisanja ekyokubiri agamba nti wabaddewo enjawulo mu ngeri y'abannamawulire gye bakwatibwamu ab'ebyokwerinda era ng'asabye embeera eno esigale bw'etyo. Abamawulire tebafuna obuzibu nga bakola emirimu gyabwe mu bululu nga bwe bugenda mu maaso. Tusaba tusuubira kino kijja nga bwe kiri kati kijja kusigala nga kiri bwe kityo nga tebafuna buzibu nga bakola emirimu gyabwe. Kyambadde Shadrack Joshua ne Kabaga Mary Rose ku KTV Amalindi.